The Newsroom, where untold story is revealed. Abantu tebamumanya era omuntu agamba amayikata olubwama nze mwewuunya omugenzi olubwama kama mumuze mirembe yalina kale ewuwe ewaka mu makage nga mulanyi mama nga siyona kuba empi mama nga musajja by the way nalabye abaami bendabika kuno nga bawa abantu bakyababwe ebitiibwa n'amaka gaabwe omusajja ali nambeene kubanga omuntu ataafuna chance kolako nakonayo katono lwama mu ati alina obuzibu bunene tamanyi waliwo momenti twali tuzanya akanyola bikya nga waliwo tuli mukukwata tuli mu shooting waliwo siini gye nali nzijako ngija inspector nga munoonya njala mukwata nadduka ekikumi ne mugoba nandeka nga bw'aba naffe abaana be mulala nnyo era ataakolako na omugenzi Katolo Lwama mu ati nga teyakukwatako kubwati kukutendeka olina obuzibu bunene tebamutegeera kati nga bamukayanya iba yalina obuzibu obw'omutima ate nga bamukayanya nnyo gamba nga mangi nnyo natega n'emikwano gyennyini tebamumanya twali akulumbe nga mukama amunnyuludde netunuulira abantu abaali boogera ne byali aboogerako ne batunuulira ne ngamba naye mukama singa osobola okuleeta abaddu mu budde nga buno nekuba abantu nga bano ne basaanyaawo ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Bannayuganda agenda maaso n'okubeera nga otugoberera ku mukutu gwa Beyond the Newsroom. Nze Deni okubeera nga nkutuusaako ensonga ez'enjawulo nga bwe zigenda maaso n'okubeera nga zitambula mu ggwanga lyattu Uganda ate oboolyawo n'ensi yonna okutwaliza awamu nga tukuleetera ensonga ez'enjawulo ine eziba zitambudde mu ggwanga ate era n'abantu ab'enjawulo ab'omuzinzi mu ggwanga lyattu Uganda ne tugenda mu maaso n'okubeera nga tuzoogerako ate oboolyawo n'abantu ab'enjawulo tubakyaza ogenda mu maaso n'okulaba nga at least tubaako kye tugatta ku munnayuganda naawe wali agenda mu maaso n'okubeera nga ate otulaba. Olunaku olwaleero nkyazizza mbadde ntambula n'ensinkana mutabani w'omugenzi Katolo Lwama yakuzannyira emizannyo mingi ne muzeeyi Katolo Lwama era nga we musanze kaakati oyinza n'omutunula ekifaananyi n'osikasika n'ogamba mu abalabi b'omuzannyo ku Pearl Magic KBS TV sigenda kubeera nga njibagamba agenda kweyogerera naye gwe kyenjagala okutegeeza nti ensonga nyuvu nnyo ate naddala bw'onaaba ogenze mu maaso n'okubeera nga ozeetegereza n'olaba vidiyo n'ogyekkaanya paka we tugenda okubeera nga tumalira. Njagala okusaba n'obumbeefu obw'ekika ekyawaggulu vidiyo sooka ogimpeere like munywanyi etambulire ddala etuuke ne kwoyo omulala yendiyataze ogenda maaso n'okubeera nga agifuna ate asobole okubeera nga ensonga azifuna butereevu nnyo nnyini ddala okusinziira awo waali. Ani ejjukira omuzannyo gw'akanyola bikya bw'oba walaba okuva ku season 1 ate gwe oli wankizo olunaku olwaleero abakulembeze baffe kiki ekyabakyusa nga omuyimbi okufuuka ow'amaanyi n'okubaako kyalina oba nakyo mu nsawo alina sooka genda ggulu ye abaffe bannamubende Golodi gwe basima bamufunyeemu oba nedda ate ekyessanyu nti naye wamubenye bwe tutunuulira abeehoyima ne kati bakaaba kyokka amafuta gye gava lwaki ab'eggulu Golodi n'engoye tebambala abeegundi Kalamojja n'amabaati gaabwe ne bagabba ne twebuuza Uganda wa weetuuse kakati ono omukulu
katolo bw'amapaate tusanyusa okulaba wa n'essimu okusinkana muganda wange obulamu bugamba ki obulamu si bubi weewaawo omulungi alaba Beyond the News nsanyuse nnyo okuba naawe olunaku lwaleero amiina amannya gange oba erinnya lyange kuba kabaka yaba n'amannya erinnya lyange yenze Gita Charles kati kosa inspector Gita Charles ya siri mu polisi siri mu sirikale inspector erinnya eryakola ennyo mu Kanyola bikya ngera lyampeebwa Kuubwa omanyi omugenzi katolwa amakatwa bamuyitanga Kuubwa muzeeyi waffe papa waffe oyo mukama muwumuza emirembe yalimpa inspector so nensalawo nikuze obutamuswaza so abantu bamanyi nga inspector Gita Charles musajja muzanyi wa mizanyo gya stage ndi musajja muzanyi wa bina Uganda yali ni musajja munabitone ndi musajja muyimbi so byonna mbigatta naye nga mejjale ndi muzanyi stage drama esebo zijukira waliwo ebiseera bye mwarecordingiranga kawo ku Plan B Records Bende Plan B omanyi amawulire gano eno sirigaluddemu nnyo naye ngera nga mazeemu ebbanga emyaka nga enaku etaano mbasiwangaddemu omusajja okufuka omukunavu eyinza omukubadde amawulire aba agayingira nga ndi moto naye tusalawo tukole ebyo Uganda byesinga okubeera nga yeetaaga amiina Inspector Gita nsanyusa okulaba nange neesimye nnyo okuba wano abantu bulijjo bambuuza lwaki toleeta ku bantu ab'omuzinzi mu ggwanga nga ggwe nange nengakankunoonye ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 4453 68 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. kya mukama okubanga nange ndi wa muzinzi ekitiibwa kya mukama era ekitiibwa kimuddire essebo naye nga tetunaba kutandika olinayo moment yonna gy'osinga okujjukira n'embuga ezikatolubwama nogenda nti ka moment kaneeno kaali katamu waliwo moment twali tuzanya Akanyola bikya nga waliwo tuli mu kukwata tuli mu shooting waliwo siini gye nali nzijjako ngija inspector nga munoonya njala mukwata nadduka 10 ne mugoba nandeka ako kaka bulwemberawo nkajjukira nnyo it was by the way that twatulayo nga wiiki emu mukama amunyule naye tetumanyi kakati tugenze maaso n'okubeera nga tukubagulizaako ku ki kye tukuleetedde olunaku olwaleero kyokka nonjagala okujjukiza nti mu mwezi gw'okumi tulina show yaffe emubende eyo inayo show yange nagitumya ensawo nkalu mu bikunta muzanyo wengendo kubatwala ab'emubende korona eno mugenda kulya nga baami kijja kutokotanga kisikisanikire kakati Inspector Gita esebo oli ali eyatulaba essaawa eno yandyetaaze okumanya Inspector Gita yani omutuufu. Okay. Inspector Gita nga bwe nkugambye nze Gita Charles eddali batamanyi nze Kizza mulongo oli mulongo so benasibala bu primary balimanyi nnyo nzaalibwa omwami ayitibwa Dr. Gita Godfrey ali Kasanda eyo musawo Kasanda bukuya neibabe waffe kiboga mama wange ye Nantale Rosemary naye ali eyo disitulikiti Kasanda ekyalo ky'ekikandwa so yawava Maulana kasozi Maulana tuli bakukyalo kimu kyekivula bane ati mwina mwenna Rain Rain oyo tuli ba ku kyalo kimu Kasanda nge producing abantu bangi erese gwe erese
Jajja Zonto Erese Gerard Kiwewa Abudunyugunya oyo Rainy Kakosi Radio Simba Kakosi bangi ebitone bingi nnyo ebiva mu Greater Mubende n'abangi batamanyi naye nga gye bali so fena gye tuva so mbadde nkyanyonyola era ndi yenze nazaalibwa mu 86 mwezi wa 11 so nkuliridde essebo kakati selector olira no kati olaba mixing selector magi omanye biseera ebyo mwatalanga okubeera mwena ne baselector magi kati wekujjukiramu ko mubiseera by'omabega n'endawo kakati inspector Jita otuuka ddi bw'otandika okuyingira mu art industry n'ogamba nti kati ntandise okuperform 2019 yes wenyingira mu art ali commercial nga business ate before 2014 emyaka 10 kati ng'ozannya bisanyo nzannya era nga nyimba nga nzannya musomero olwo nali musomesa kati nga nzannya nyina yalinawo akabiina awo nga tukola karaoke nga tuzannyira ennyimba zino ez'abayimbi nga tukola production drum nga muyimba ofuna oluyimba lwa misaki n'oluyiza akazannya akatutambulirako ne musooka mukazannya then ne muyimba abantu ne banyumirwa naye awo 2019 wenyingira ddala ogamba kati ntandise okuzannya kati olwo ova mu busomesa ate omutandika oli musomesa nga ndi musomesa obusomesa bwabuyingira dde obusomesa nabuyingira mabegako nabuyingira 2005 kati obufuluma ddi ogamba nti kati nkanzire mu art okuva musomesa nti kati natuuka ngenda part timing nga mbuvuddemukko obuviramu ddala naye nga ngendako part timing nga nti saawa 8 njagenda nasomeseeyo nveeyo nga sikyasomesa kuva kumakya primary kati okuvaamu navaamu 2010 wali osomesa subject nasomesanga SST English composition side nga nsomesa ne mathematics obifaanana obufaanana amina kati awo ojova mu busomesa kanyweze kintu kyasomesa mbuvaamu nyingira forest wafu waliwo bakiyita New Forest Company New Forest Company ekibira kisimba miti kampuni esimba miti n'okugula emiti gino egy'amasannyalaze kati nyingiramu ntandika okukolamu 2010 11 12 naye nga ngenda nensomesaayo erako olw'eggulo nebbaliŋŋera nensomesaayo kuko nensoboka lesoni kakati 2014 nensooka nva mu kusomesa ddala nenzira mu foore awo nenzira mu foore okukola mu foore nenkola mu foore paka 2019 nentandika okuzannya naye nga nkyali mu foore naye nga nzanya bizinensi olwokuzanya nfudde bizinensi naye nga bwenkyali mu foore ngaomulimu gwange ogubeezaawo kubanga ati ono oba wakamuyingira asaana nnyo omulimu ogumu so 2019 2021 kati 2022 2023 kwekujja e Kampala okwebaokatolwama kati osanga otya katolwama olaliwo katolwama omugenzi nali ndi Mubende nga nzanyira mu Mubende Drama Actors ekibiina ekyo nga angoberera kati osinkana katolwama 2022 nga yakava mu ddwaliro olwaŋŋambye nzije ampe drop eyita abantu bange Mubende nenzija era drop n'agimpa kati bweŋŋenda 2023 wenkomerawo okumweyungako mu Diamond Esembo
batandika okuzanya akanyola bica esse ekyennaku otuukira mukadde kannyukiramu mukama naye nkyebaza nnyo kubanga omuntu ataafuna chance kukolako naakonayo Katolo Lwama mu ati alina obuzibu bunene tamanyi Katolo Lwama yali muntu kimu ati kati Katolo Lwama abantu tebamumanya tebamutegeera era omuntu agamba nti amanyi Katolo Lwama nze mwewuunya Katolo Lwama yali tamanyi tosobola mumanya kuba Katolo Lwama yalina kala zisatu omugenzi Katolo Lwama kama mumuze mirembe yalina kala eyewuwe ewaka mu makage nga mulala nnyo mama nga siyona akuba empi mama nga musajja by the way nalabye abaami bendabika kuno nga bawa abantu bakyala baabwe ebitiibwa n'amaka gaabwe oyo musajja ali nambeemu ng'ewaka honalabye Katolo Lwama wanjawulo mulala nnyo nga mukavaamu na kigambo kwegamba ffe twalabanga mulala nnyo ate temumumanyi kati ate honalabye Katolo Lwama nga bw'aba naffe abaana be mulala nnyo ffe baazannya nga mulala nnyo yabeeranga muntu kika kyo kati ate bwe yafulumanga najja mweyo gye muli oyo mulala ddala nnyo si ye anti naye yagalimu amawulire ng'amanyi indasitule kiyeetaaga so era ataakolako na omugenzi Katolo Lwama mu ati nga teyakukwatako kubwati kukutendeka olina obuzibu bunene wangi olina obuzibu bunene buti omanyi kitono omanyi kibuulire Kato yakutendekanga okuzannya nga takuwandiikira agamba genda buwandiikira ng'akugamba nti njagala obe kino layini zo njagala otambule beta plots njagala otambule okuva wano okutuuka wano ebigambo ebiri awo byolina okwogera binava mu mutwe gwo njagala otambule okuva wano na wano naye ebigambo byolina okwogererawo biva ku mutwe gwo ng'akulekera space eyiiya n'okula singa oli akuwandiikira nti namulindwa ng'olina okudamu wangi amatooke galiwa tegaliiwo nga biwandiike ng'ekyo takikola kubanga ekyo kisiba obwongo bw'omuntu obutalowooza n'otagaziya gwani bwe tokula omuwandiisi yakula gwe ng'omuntu tokula kati omugenzi Katolo Lwama teyali selfish kutuuka ku ddaala eyo nga yakutendeka engeri gy'osobola okukulamu n'okuzimba obwongo bwo okusobola okudduka ku speed okuddamu ekigambo ng'okiddamu oyo nga bwakikugambye naye ng'ekigambo ekyo kiri macuwa kati ataafuna chance eyo naye omugenzi Katolo Lwama mu ati yafiirwa nnyo yakona Katolo Lwama yali mpajiwaga nnyo teri kamera teri mu Uganda kiri ku record nkyoze nkyogera inspector Gita teri mu Uganda essaawa zino actor oba writer nga nga yenkana Katolo Lwama oba nga amusemberedde Katolo Lwama yali namba emu yali namba bbiri yali namba ssatu yali namba 10 kati abatandika 11 kunabikwamuka kafina abasajja kati era bwe tusigambye si basajja naye beba 10 ng'olwaba nti musajja mu kuzannya mu Uganda ye 10 wenali kumubalira awo tunabye abasajja ba Dr. Busa kati tali kubabalira eyo Katolo Lwama yali kika kya njawulo yali muntu wa njawulo yali asobola okutuula n'akunyumiza olugero nga lugenda ku stage ng'atudde bw'ati n'akunyumiza olugero n'agamba ng'ogenda kukola kino na kino
ne mukizanya ne kinyuma. Oyo yakatulwa. Twabanga awo ku Bat Valley. Yalekawo project bagitanga Sizi Fire. Bajulirako. Yaleka egenda mu maaso. Naye nga saagyogerako nnyo naye nga yali mpagirwaga. Yali mpagira bwe yavaawo Mukama n'amunyulula ebyaddirira ababiraba. Kakati mejja mutya ne project ya Kanyola Bikya. Munnange n'akanyola bikyako nze nakasanga weekali naye Mukama nga bw'analeeta bwe najja e Kampala nagambye okujja kati waliwo omwami bamuyita DJ Hazi. DJ Hazi oyo yali atemaatema kinyoozi owa yali nga ku KBS owa Mugenzi Katolo Lwama. Kati bwe ntuuka ngenda okumulabako aŋŋamba nno ŋŋenda owa Katolo Lwama eno tugenda kushuutinga tugende ffenna omperekereko. Kati nga tugenda waggulu wa Mugenzi Katolo Lwama bwe yandaba nga nzijukira najja okufuna drop era nga yali angoberera naagwe bukyona gwe jangu wano. Kati koolwo nvaayo nga ŋŋambye enkyakomawo ne costumes era kuwa paati mu Kanyola Bikya. Era bwe ntuuka naŋŋamba ogenda kuba inspector. Gwe inspector mu Kanyola Bikya. Gwanoonyereza gwakola buli kimu. Nentandikira awo okwenga Omugenzi Katolo Lwama kwe kuzanya kinyoozi kwe kugenda mu Sizi Fire tugenda okukola rehearsals mu Sizi Fire Mukama bwe yamujjulirira awo naye tutambudde akabanga akawerako. Kakati awo mu kuzanya emizanyo ne Katolo Lwama temwamufunamu mbeera yonna ffe ngeno gye twalabanga ebbali bwakolanga kyayagala nga temufuna mbuzi. Naye musajja wattu bangi bamuteekanga niko nnyo pressure era yayagalanga nnyo ekintu ekirungi ng'ayagala nnyo okukuuma obudde. Kati nga bangi bakolana nabo tebamutegeera kati nga bamukaayanya yuba yalina obuzibu obw'omutima ate nga bamukaayanya nnyo gamba nga mangi nnyo gamba omuntu bano bennyini si bazanyi ne bano n'abakamera ng'olaba tebajja n'abasawundi kati ng'olaba bambi bamumenya singa bamukwatanga nga bategeera ne batamukaayanya nengamba singa ene bwe tukireka ekyo naye nga bamuteekanga nnyo pressure. Bwe wakolanga kyayagala teyabanga na muzimu wabula yayewalanga nnyo okukuwaana. Omera amalala ntegedde era ng'olowooza tolina kyokola kumbe yasiima kati nga yeewalanye kuba nze saafunako kigambo Mukama wange nga kimpaana naye yagambanga oli mulungi awo nga wakoma kati nga baddeyo ng'ate akuwaana ng'abagamba temumugamba omusajja n'asiima kalekyakakasa nti asiima nga tayagala mbulewo kuseeka nga tayagala mbulewo kakati naye tubakugamba ye kenyininyini ebigambo ebikuwaana so yali muzadde omutuka n'omunyonyola ekintu n'akitegeera bambi niba balinamu omutwalo magukuwa yali musajja era bagamba osimanya akuwa oluseke naye bambi ate ku muntu amumanyi bagamba yabokyanga yayokyanga akuwuliriza kati jala ekirunga muzeeyi nti wangi kati nyina kino ekizibu ng'agamba kati tukole tutya kikulu nange ndibula sina sente naye kati katulabe nkubirako enkya bwatyo basonye okumuyeyereza naye bwatyo bweyabanga kati enkyangu mukulira ngera akwata kati Katolo Lwama teyabalagako side ya politics anti kati ye nga bwe nkugambye ewaka yalinga mulala ku seti mulala mu bantu mulala kati omuntu oyo owa kala ez'essatu
abamuzibu lwansonga obudde bwakuwadde bwa seeti era mulala kata kuli mulaba nga olaba interview ye nga tera mulala kubanga wamulaba nga akozesa ebigambo ebivuma mu interviews naye teyavumangakokko nga tosobola ekigambo ekibi ekyo kukiisa mukamwake ate waka yali mulala ewaka yali mulala nga ate ewe waka mulala nnyo ngewaka musajja mukakama talina wadde ekigambo n'ekimu wangi ate ewe waka musajja ali musajja mulala nnyo kati ku seeti nga tewaba anyiize tasobola kufuna ekigambo naye ate bamulaba ngene ebweru ng'ate mawulega mmwe nja kulwala negundi nja kukuba ngutte naye yali musajja ate mulala ngatayagala abaana b'opposition anti akati kyenamanyako ku ye bwe twabanga oluusi twatambulaga ffena mu motoka naye nga yemulugunya abantu yabalaga nnyo omukwano naye bwe tebagumuddiza omanyi yalina omukwano nga talimba nga baba akwagala akugamba gwe gita sikwagala kati abantu omanyi ku nsi kuno nakyo kankikubulire omuntu ayogera amazima abantu bamukyawa wabula omuntu ayogera ekituufu abantu bamwagala ayogera amazima bamukyawa ayogera ekituufu abantu bamwagala ekitegeeza nti gwe bw'ovaayo n'oyogera amazima bakukyawa tebakwagala bw'oyogera ekituufu bakwagala nnyo kubanga abantu tebawula wakati wa mazima na kituufu bo buli kimu bagamba kituufu waliwo amazima omuntu yenna nga wa mazima tayagalwa wabula ate mu nkukutu gye bayita okumusinkana naye mu lwatu wano tebagala kweraga nti bali mikwano gye kati ekyasinga okuluma muzeeyi newatuukira okufa tebamusiima tebamuddizanga laavu ye buli bwe yawanga laavu nga tegimuddiza ng'ate yamusasulamu birala omusajja yali ayagala art era yali afiira kuba newe yatuukira omukama okumunyulula nga tuzimba projects mpya ng'alina projects nyingi agamba tukole neeno ng'akomyewo mu art ate ng'ayagala nnyo okuzimba feesi empya pakati nze yanzimba nze yaleka amaze okunzimba ng'ansituse mu project yo kakanyola bikya yamala okuyanzimba n'ensituka kanyola bikyako baani abalala abaalimuko ba actors mama kinene ono muyimbi mama kinene omukyalo obyo twalinamu ba Asha twalinamu ba Magombe twalinamu ba Ruyima ono azanyanga tata Nabosa twalinamu ba Mayanja twalinamu ba Julius twalinamu ba Kajiko bangi abalimu ab'amaanyi ba actors mu Uganda ab'amaanyi balimu oyo ye Katolugwama mugenzi Katolugwama abantu bangi tebamumanya era banzi kinnuma kiri ekintu kimu nti abantu tebamumanya naye ate bambi bagezaako okumutegeera naye tebamumanya kikyotegeeza bamutegeera tebamumanya kubanga nebweyogera kati nogende guloba Katolugwama bamutegeera naye tebamumanyi Katolugwama kati n'emikwano gye babe namaana y'ettono ebyo natega n'emikwano gye nyini tebamumanya natwalira okulumbe nga Mukama amunnyuludde netunuulira abantu abaali boogera ne byali aboogerako ne batunuulira ne ngamba naye Mukama singa osobola okuleeta abaddu mu budde nga buno nekuba abantu nga bano ne basaanyaawo ne ngamba naye ate basigenze kubanga atasabira abantu okufa tingamba Mukama yali balamula kubanga bangi beyayogerangako nga bambi bamumenya omutima tebamuddizaawo tebamwagala naye koolo n'okukaba baakaabanga bakuusa kakati yawo wennyini njagala tugende ku
project nga cause twayogeddeko ku kinyozi atambula ku KBS nete tugenda mugenda mu cause abantu bamulaba era bamumanyi wabula kyetugenda okwogerako ensawo nkalu ensawo nkalu wagambye ensawo nkalu lwaki tugire esseeyo wandikire esse njireke ensawo nkalu kati olonooza yaki ensawo nkalu eno wenjagalira okugijiramu nti weewali wetugambidde nti bangi bamanya bategeera Katolo Wanene bamumanya kino eno tekituzaayo kukuba nti abantu ebiseera ebisinga bajja gye tulinga bayala ate abamu baba batwetaaga kubatuusa we tubatuusa ne batusuula era be bakulembeze baffe bye bakola oli bwawuliriza oluyimba nti ensawo nkalu nalaba n'omuzannyo ogwo niwe guzannyibwa naagwetegereza w'omanyira nti abakulembeze baffe n'abatukulembera bonna baabivaako dda bafa ku mbuto era nagenda okuyiiya oluyimba olwo okuluyiiya nti nagamba ensawo nkalu bannayuganda ensawo nkalu ensawo nkalu lwabakulembeze abasusse omululu lwaki omululu abakulembeze mususse oluluvu temutya n'amaziga ag'abantu abasusse okulumwa owama enva atunda n'ebikajjo kibooko yeevuga siteekanso kifuuse ekivume buli gwobuuza ensawo nkalu ensawo emugende ensawo nkalu balina golodi buli gwobuuza ensawo nkalu ensawo nkalu ab'ebusoge ensawo nkalu balima bikajjo buli gwobuuza ensawo nkalu ensawo nkalu abatakisa ensawo nkalu ababooda ensawo nkalu bavuga zaalooni ensawo nkalu ensawo nkalu abeehoyima ab'ensawo nkalu balina amafuta buli gwobuuza ensawo nkalu byewuunyisa nti oluyimba olwo munange nno ne kolasi eyo nali nkinjiyiza mugenda bonagenda nangikyusa nagifuula bwati eyo afrozuku gye nayimbiramu kolagoma yali nfulya bwati kakati ate nze nali njiyiriza mu sitayo ya modani kadongo kamu era ngamba ebigambo bitemeko tuyimbe mu afrozuku kakati munange bwati bweyakola naye siri munnabyabufuzi ate siryetaaga nnyo naye embeera ensi mweri ensi oli ayinza okumanya tera okubuuza nti ensi eragawa obuzibu bwe tulina abakulembeze tebakyali ng'abaakuzibwa wabula omanyi omuntu eyakuzibwa aba n'ensonyi ate omuntu waba talina nsonyi omwegenderezanga nnyo oyo aba mubi awo wetuddirayo ku statement ya Kyagulanyi gye yakola nti sijja bagamba musomese abaana naye wabula mukuze abaana webali nnyo kati abakulembeze bonna betulina bonna abasinga bonna tebakuzibwa basoma kusoma n'okusoma tebasoma tebasoma naye batambula ne bagenda ku ssomero bayita ebigezo tebabiyita teri mukulembeze bwe tulina mu Uganda naddala ku bakulembeze bano abakisayiri ezimu nga yasoma nga yayita ebigezo naye bonna tubalinanga batambula ne bagenda ku ssomero buli lunaku batambulanga ne bagenda ku ssomero ne batula mu kibiina ne badda ewaka ne batakuzibwa omuntu tobalaba tebalina nsonyi kuba omuntu eyakuzibwa aba n'ensonyi n'agamba bampadde sente z'oluguudo kino alabika kitya nga nziridde bampadde sente z'amabaati
kyalabika kityanga tugabye esente z'eddagala abakyala bali mu malwaliro bafa tebalina webaza tebazina mamakiti abantu bali baavu nnyo mu byalo bananga abantu bali bubi bananga abakulembeze simanyi nze simunabyabufuzi naye mumenya naye waliwo abaana bakyawa statement ya sirimu nabyabufuzi mu art ng'ate ebyobufuzi bye birina okubabagira byemutambulira anti kati lwaki tugatulwana byabufuzi kubanga babirimu babitutanya omuntu wakutama omusembezaayo sagala mbere mukwano gwange kati ebyobufuzi twandibyagadde naye ababirimu babitutamiza kati tugamba nti tetubyagala tubiriimu kati mu statement eyo mu luyimbo wamwe no project waliwo wagambira nti ab'emubende ensawo nkalu naye nga gololi gyava janungi kiruma nnyo nti ab'ekasanda babasengula bayitawo mu ziti lubaale lugongwa basengula abantu gabagenda sima goloti ngo bali mu kusimayo naye enguudo zaayo paka nakati enfuufu ekuba kuva kumenyiwe mubende paka kakati enguudo singa zikuba abantu abakufu nga zikuba emmere nga mweri mu lubuto naye zikuba mbuto nkalu singa enguudo bazireka otazirima twabamanyira mwe bali bataata sorry naye nga golodi gyali nga abantu bakuse bakufu nga batesobola okutambula ku nguudo ezo nga emmere mweri olungi lukuba naye batambula embuto nkalu olwokubanga abantu bannaffe bo balina emmotoka zina sepulingi bweti newaba bwati mukanya tamanya nti munanga ali mukinya era nze abakulembeze olunsi bange olunsi ogenda nobasaasira olumu nogamba omuntu atambulira mu mmotoka ngaerina sepulingi bweti anawulira tebayita waliwo ebinnya tunenya babwerere era ndoza kati nze kusaidiamu abakulembeze muli batuufu minisita omu yagamba otyama kubo gammwe mukole kinze emotoka yange tewulira binnya otegedde bw'onjagala mpita mu nnyonyumba otegedde kati munnaye abakulembeze abatalina nsonyi balina emmotoka zaabwe zikoma muli anamanya nti akapikipiki k'omusajja owa booda abadde akavuga takutukamu empagi olw'ekinnya lwaki tebakola amamuzeyi katolwama yagamba bali mu mpengende ndye ate baagala amazima baagala boogera bituufu tebogera mazima wali wangambye nti katolwama yaliwo omusajja w'amazima webale nnyo ne bamukyawa abantu boogera bituufu kati oluyimba olwo nze siri muyimbi naye ndi muzanyi nti nkwata oluyimba olwo nenduleta ku stage wava ku ki owandiika oluyimbo biki byewasinzirirako kuba ndaba nga bitunuulidde omuntu wa bulijjo nze bwe bayita omuntu wa wansi ennaku yonna gyempitamu byonna mbiwulidde bidyomu era munakasita naluwulira bwe nti neŋŋamba ani yaluyimba ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. nensooka nkubira mugana wange akasi omumere nga naye oluyimba luno wekuno nga mpulira ebigambo ebirimu ekituufu bikwatira ddala ku muntu oyo gyewate bwe tuweereza munnayuganda kakati waliwo akantu abamu tebakawuliranga ku kagero edda nga bakyagula abaddu waliwo eryato eryali litwala abaddu nga tebasibidde wansi ku mwaliro ogusooka kati nga bana babatwala abagagga bali waggulu eyo bali kuzibbira ne wayini n'emmere nyingi mu firiji balya abaali wansi abaddu ne bakaaba enjala nti etuluma bwe bakaabanga ennyo bali ne bavaali ne bagamba mukaaba ki tuyatuuka enjala bafa munaafa tunabakola ki tunabatuusa kakati bano ne bagamba bannange mukkiriza tufe
bo bano batuuke mirembe kobonera tukole ki tukone eryato lino lifulaga tuli liyisa amazzi fena tukole ki tufe era abaddu abo bakona eryato eryo ne lijjako akatuli n'abali abaali basanyuka abanywazi bbiya ne bafa so nga kyali kitono nnyo kuba abantu bano kyakulya very simple listen to them bawe ekyokulya naye kisobola okukyusa kati embeera tubuukiriza abantu bye beeta kati abakulembe ekirala waliyo omugigi gwe talina kunyooma omukulembeze ng'oyagala ensi eno ekubeerera ennungi obeere mu bukulembeze weeyagale tonyoomanga omuvubuka kati omulembe gwaffe guno gunyooma abavubuka abavubuka nga mwebe ba presidential advisor kati akawo bavubuka tukana oli myaka 3 bavubuka tumanyi constitution ya Uganda constitution egamba ovubuka kwa myaka 3 mwezi kakati nno omulembe tonyoomanga omuvubuka obuzibu bwe buli bumu talina kyafiirwa oba ntegeera talina kyafiirwa kati gwe bw'omunyooma nga toyina famire gwe olina kyofiirwa oba ntegeera olina ebyoba gwena kati yasobola okudistroyinga ebyo by'otaddewo kuba talina kyafiirwa kati oluyimba luno nalinda message nze oluyimba luno munayo nalukola nawotera ku YouTube yange nze saakina bwe naluwa nawuteekaawo kati munayo mugenda mulumanya nga kuba namanya nti kanuteekeyo nsijja dutegeera mpolampola kati oluyimba olwo ensawo nkalo olw'okuba nti embeera gye tulimu mu Uganda buli muntu bw'omubuuza ne bw'omupresino nga mpeezaayo omutwala kuddamu ekigambo kimu ensawo maama wakukubira mu kyana gamba mwana wange ng'akasukaali kawaddemu n'omugamba ensawo nkalo omwana we asaba sukulu fees ng'ajjaga gwe ozimulayo n'omugamba ensawo ki naye nga bw'otunula ensawo nkalu kyekigireese abakulembeze basusse omululu buli kimu bakyeddiza tugenda simanyi eggulu simanyi tuli mukatolina tuli mukutabaza simanyi parliament buli mu MP obange batagenze emitwalo 4 for what sizokka nno kozi basasanya billions 5 naye njogera bateeka mu mawulire ezo zibatasanya endala twabimanyira naye kaligalana gaki bwe gattaga emitwalo era kino kyemuli mu kukola kigenda kukola kigenda kuyamba ki omuntu wa wansi the simple reasoning very simple logic kati bwetuwo abantu bebogerako ebintu bityo munnange baba babiri babogera amazima naye abakulembeze singa mukyusaamu Katonda nnyo ekisooka ne mulaba abavubuka bano ne mubagamba speak let us listen very simple bano abavubuka baagala kintu kimu to listen to their voice era nakugamba mu luyimba lwange olwo nti abaana bageta ab'ensawo nkalu mugamba nti ekibabbisa lwa nsawo nkalu abaana abo tebandibye naye ensawo nkalu ate mbawuliriza ebizibu byabwe mwe mubalaba abaana bageto babalabanga abantu abaawuba gamba nti tebalina makulu. Have you understood? Have you made a good research okumanya lwaki abantu abo bali mu mbeera eyo era bali mu ghetto? Ye ghetto ziri mu America oba ziri mu Uganda? Ziri wano. Kakati ati balagiwa. Do you listen to them? Do you bring them close to you? Mubasembeza nebagamba musembere mujje baana bange. Yesu yagamba nga bagoba abaana mu Bayibuli n'agamba mubaleke bajje gyendi kubanga abalinga abo bebalira obwakabaka bwa Katonda.
nti omuntu bw'oba tosobodde kwetoowaza tuuka ku ssa lya mwana gwe wali nnyo toliraba bwakakola. kakati gwe omukulembeze okukyalira minisita ewuwe mu makaali ng'oleda ali bulungi lwaki tokyalira abaana b'omu ggeto. waliwo gundi gye ndabye ku makya Josenyonyi ebadde agenzeeyo mu busoga wansi. waliyo omwana muvubuka wa myaka 17 yawasa bwana babiri 15 wajjako story yo TV yabakyalidde ne babawa ebintu ebikozesebwa banna walina omwana w'emyaka 15 yazaala abaana bali mu so nti by the way mulimu ebintu byengenda nyigira ku bakulembeze ab'enjawulo. Museveni mweyigirako ekintu kimu, how to gain power nakutya bweweekuumira mu buyinza ekyakimanyi. Then nina kyenzize kukyagulanyi nti ayagala nnyo sembeza abantu. Olaba mu bantu abamukyalidde wano bano bwe bwotasobola kubuuza bantu basinga okuwa obuddema. So nekimbagulizaako nekijja nti abantu abalinga abo twetaaga okubakola obulungi. Naye abakulembeze baffe bo balabanga ffe abali mu byalo eyo tetusaanye kufiibwako. Ffe tulina amalwaliro amabi, ffe tulina amakubo amabi, ffe tutalina mazzi, ffe tusula obubi. N'akaffe ke twandibadde nako katuggyibwako. Leka nkweyonera kintu ekiranga sikusaze kirimi. Ogenda owulira nga abakulembeze bagamba mbu abantu beeyiwiye mu kibuga, ekibuga kisussemu abantu. Kyokka ate nga ettaka bali bagobako gye bandibadde babeera. Bali mubasengula. Bwe baba ssente zaabwe oba babye ssente z'amadagala nga bagenda bagula ekyalo kiramba nga bagobayo. Balagewa. Balina kujja wano basobola okufuna ak'okulya. Kubanga waliwo balina ezitwala amazzi we basobola okusula. Kati obutafa ku muntu bw'otawuliriza ddoboozi lya muntu anyigirizibwa ng'ali ku ttaka kasobola n'omunyiga bwoti nagamba ndeka nosanga omunyiga nagamba ndeka onzita. Kati bw'atuuka pressure n'emusukkako n'asalawo alirwaneko mu ngeri yonna naye awona okufa. Okukyalira MP munno ewuwe mu maka ge. Uganda wetuuse olwaleero buli omu alubi abakulembeze baffe balemereddwa okutuukiriza ekyo. Kakati Inspector Gita wasinziira ku ki okuyiiya oluyimba luno n'omuzannyo guno? Obulamu bw'abantu bwe batambuliramu nga ndowooza nti abakulembeze banaafuna obubaka obwo. Kubanga munnange wano nga tugenda obbalonda tubakubira amasimu ne bagakwata. Bwamala otutuukayo nga tebakyakwata amasimu. Kubanga osanga wandibadde ogamba omukulembezeewo omugamba kino nno kinyiga abantu. Kuba ffe tubazanyiramu emizannyo, tubayimbiramu, tubakafoomingiramu, tubalaba. Kakati naye otubala obanga tosobola bamufuna ssibo nga yali mukwano gwo wali nga akalulu akanoonya. Kakati n'ogamba naye buno obubaka bwe mutambuza ng'akoze ekitone Katonda kiyampa mujja kutuuka ku bantu abo. So nali emubende eyo naye ndaba engeri abantu gye bagobwa mu Golodi. Golodi ng'ali mu bibanja byabwe. Golodi ali mu bibanja byabwe naye ne bagobwanga Empumu Namalungu. Ne bagobwa ku bibanja kyokka ate ne batakkiriza bannansi batuuze kukulira birombe ebyo era ababikuliranga munnange era beebo. Kati bano nga balina omulimu gumu bannanyini kitaka bannanyini bibanja Golodi kwali ng'ate bo balina kusima enfuufu eri baweereze bano munnange bo batwale. Kakati n'obulumi n'olaba mu Kampala muno State Council ng'ejja kwa mwana omuntu omunaku nemujjako obundi mutwala ebuzira. Otegeera abaana bali luzira eyo munnange beebase balimu naye nga bali banoonya kaakulya balabirire abaana baabwe balabirire bakyala baabwe balabirire famire zaabwe. Okutta omuntu omu omukute ne nakanyamenvu nakanyamenvu eyo tebalako kapito wa mitwalo emeka ebiri n'omukwata n'omuteeka eruzira
n'amalayo emyezi 6 naye bantu mwana ali basonyiwa kibuuzo ani ali basonyiwa situganye muli mu buyinza muli b'amaanyi naye munnange buno okukya buziba kakati nendaba ebintu by'ekkalamojja abantu beri bali bubi naye ate ne babawo obuntu bwabwe bubatuukeko ne bwatubatuukako ngaate ababufunye bebano munnange bebano munnange kati bwenatunula nenebaka nempuyanga oluyimba lujja nobalowooza neŋŋamba abantu bano kambawo oluyimba olugenda okubakkakkanya bamanye nti tebali bokka gyetuli era abantu gyebali ababamanyi nti embeera bagiyitamu tuyimba oluyimba ensawo nkalo. lwaki tokiikirira abantu b'ekasanda? abantu b'ekasanda balina omukiisa omulungi bwe bakusaamu obwesige bakiikirira balina omukulembeze gwe bakyalinamu obwesige Honorable Patrick Nsamba. tuyinza okugamba tukyusemu kati okuyitibwa kwange kuli mu kubazanyira so sikuba okubasomesa njagala kubasomesa nampita kubanga nali musomesa kati obubaka obwo bwonna njagala kubuyisanga ku stage. nze kyensaba kyekintu kimu bantu kumpagira bwe balabanga inspector gita atimbye mujje mbawo obubaka buno nga mbuyisa ku stage ng'oseka nga bwokaaba nga bwonyumirwa nga bwokkakkana nga bwovaako stress kwe kuyitibwa kwa gita essebo. emboozi eno ebadde nnyuvu nnyo okuva gye tugenze mu maaso bakubeera nga tugitandikira paka wetuli. njagala okujjukiza nti subscribinga ku mukutu Beyond the Newsroom ate osobola okubeera ng'ofuna ensonga nga bwe tuzisaayo. nze Deni ndi ne Inspector Gita nga ono nno muzannyi wa Binauganda ate omuntu alumirirwa omuntu wa bulijjo akuzannyidde Binauganda ebiwerako nga Akanyola Bicha n'omugenzi Katolo Wama Kinyozi yabangi mumulaba ku KBS TV. waliwo ne project ya Elders Class then kwoteeka ensawo nkalu project eyo eriko ekivulu kiriyo mu mwezi gwa 11 ennaku z'omwezi 8 Mubende. wetugenda ogenda mu maaso n'okubeera nga tubeera ate tukutuuseeko ensonga zonna butereevu nga bwezigenda maaso n'okutambula. so gwe nno Namubende mwabalidde empanga ku mulundi guno ogenda maaso n'okubeera nga mwaniriza omwana wammwe bangi bagenda kubeerayo. sente teziwera Shuaman Segawa gyali n'abayimbi abalala bangi ate era n'abazannyi b'akatemba bangi abagenda ogenda mu maaso n'okubeera nga babaayo. abakozi ba radio ne TV ab'enjawulo tugenda kubeerayo tugende maaso n'okubeera nga obaolyawo tugatta ettofaali ku ggwanga lyattu Uganda. so tugenda beera nga tuddamu okubeera nga tusinkana. abamu bangi beendabye nga baagadde emboozi ya Muzeeyi Katolo Wama. tujjagenda maaso n'okubeera nga tuzinyumyako series yasinziiranga ku kyowandiika emizannyo gino avaawa yenga ye kiki yalina mu art bingi kozi bwe twogera ku mboozi zino nnene naye tujjagenda nga tuzogerako mpola mpola oba oliawo tujjagenda maaso n'okubeera nga tuzinyonnyoka. so nga tufundikira Inspector biki ebyo byoyagala okubeera nga emphasize oba okuutira Bannayuganda then ne okunnyikiza ku kya show eyo gye tulina nga 8 ogw'ekumi. Bannayuganda mwagale nnyo abantu ababulira amazima so si ekituufu. mwagale nnyo abantu aboogera amazima. omuntu bwakuwa okwagala muwa okwagala. abakulembeze tewandibaddewo opposition mu nsi naye mwe mucreatinga opposition. mwe muteekawo ababavuganya kubanga akuvuganya amala kulaba nga waliwo ekitasanyusa bantu n'alyoka ajja. ate kibi okumulaba nga omubi. kirungi omuntu akuvuganya n'omusembeza n'omugamba wawe sikoze bulungi. bwakunnyonnyola n'otamulaba ng'era mubi n'omugamba awo we tuba tukyusa
kubanga ensi ezo zikulaakulanye ziwuliriza abazivuganya n'agamba era olabanga ensi ezo abavuganya opposition singa eyogera ensonga bawabuzi we bali nnyo naye tukyagaanya okukifuna wano tukifuna mu ngeri ndala then abantu mwagale nnyo ati wange ku buli lunaku buli wiiki esooka mu mwezi lunaku lw'omukaaga mbeerawo ku Big Bar ekibuye wiiki esooka mu mwezi lwa mukaaga buli lw'omukaaga olusooka mu mwezi mbeerawo ku Big Bar ne Up Arrows Entertainment nga tubazannyira omuzannyo gwa Kalalankolo mu Bikunta buli wiiki so mujjenga ku Big Bar tunyumirwe abantu bange ab'emubende nzija n'ensawo nkalo mu Bikunta mujje tube ffenna tunyumirwe abakulembeze kola nsuubira okubalaba era kola bwe siraba abakulembeze kijja kunnemisa nnyo omutima kubanga nze omu kubakwatidde bendera meya w'emubende ampita ambasada nze ambasada mu kuzanya katemba mu mubende nze ambasada nja mujje tunyumirwe mbalage ekyo kyembafumbidde ekirimu okulowooza okungi okwebuziba so ekirala nti abaana bano ab'omu ghetto njagala kukiddamu bano abaana bemulabanga ab'omu ghetto bemugamba nti bakozesa ebiragalalagala nti bayaaye ekigambo ekyo ekyobuyaaye tekinkola bulungi kibi nnyo abaana abo si bayaaye abaana abo baagala kumuwulira eddoboozi lyabwe mugende gye bali mubakyalire mumanye obuzibu bwabwe bwe munaabasembeza tebeetaaga rehabilitation mbwate mubatwale butabika no abantu abasinga baagala kubawulira listen to their voice otegeere ate okole ekyo kyebalowooza nti ekituufu oba obalage nti nga omukulembeze kyemulowooza si kyekituufu nekisobola okukola kino ekiki ekituufu kale abaana abo abaggeto ekyo nkiddemu abaana abaggeto bemulabanga abayaayi si bayaayi baagala mubawulire balina emabegaawo ebizibu bye baafuna ebyabafuula bwe bityo kyokka ate mubalimu muli mu kukosa muli mu kubongera kuba babi baafuna ebizibu byabwe mutamanyi oluusi ne bamama baabwe abato oluusi ne batata baabwe abato oluusi ne famire zaabwe oluusi n'emikwano gyabwe ne gibaleetera emitima okwennyika ne bafuuka mu kifaananyi kye mbalabiramu kyokka ate mmwe mu kifo ky'okubasembeza mubategeere mubakasukira ddala mwongera kubatinkuula then ate bwe batandika okujja ku nguudo nga mubakwata ne mubassa gye mubagadde obubaka obwo nyinza okubwongerako ekigambo omukama abeere nammwe nze inspector Gita Charles omukama abakuumi Inspector Gita Charles ku Pearl Magic omusajja ono mwamulaba ne mumwetegereza bulungi ate ne ku KBS TV kakati kyetubaleetedde kyekyo kyokka ekyokubagamba nti ekituufu enjala etuuma ensawo nkalu temuli kantu yadde Elders Class tugenda kubeera nga nayo tugikwatako ate ku lunaku olulala mbagaliza nnooze bye mujagaliza banywanyi tusinkane nga Mungu asiimye sigadde nze Deni Beyond the Newsroom gwe mukutu subscribing or sharing then osobola noyita ku mukutu gwa BTN Media nagwo tubeera n'ensonga nga tuzitambuza butereevu nnyo nnyini ddala kale mwagale nnyo ensi yammwe yagala nnyo omuntu munno ate naawe Katonda wajja osinzirira okwagala Uganda yaffe ffenna tusobola gyeyagaliramu nga tuli bulungi ffenna wabula ate tewaliwo ogenda kweyagala nga golowooza oweeredde mutabani waasomye ali bulungi ali mu kibuga ng'ente zaalunda mu kyalo batabani ba neighbor be walinga ogayalirira nga bazibu olw'okubanga Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.